Dr. Hajati Kurthum yandibanga akuuma lubugo naye nga lubaale mubbe. Mwana wattu twanditandika okuwulira obugamba it has ended in tears. Gakaba gakomba twamugamba waneeno. Oluvannyuma lwa bbaawe actually nsuubira wayise weeks eziweranga 2-3 oluvannyuma lw'okumulaba nga ali ku nnyonyi yeekwatidde ensawo ye mutto gw'ennyonyi abantu batandika okwogera ebigambo ebingi. Iyi mu nnyonyi mbadde manyi emigugu bagiteeka eri wekaba kasawo kati nti n'okateeka eno waggulu naye ye ng'atudde n'omugugu gwe ensawo gye yali agenda nayo. Mwana wattu ebifaananyi bye tuzzeemu okubeera nga tulaba oluvannyuma lw'okuva mu ggwanga erya Uganda okumalira ddala ndowooza ziringa mu weeks 2 tugenza okuddamu omulaba ng'ali mu kubeera nga apepeya n'ennabbi omukazi oba Maggie Kigozi. Mwana wattu awo omugambo ne gutandikirawo okubeera nga gutokomoka it has ended in tears. Dr. Kurthum twakugamba oyo omusajja biki gonna omugambo gutandise okubeera nga gutokomoka naye bannange waneeno nno kandibera ka firimu naye ndowooza kalino ka love story kati nno kansooke nkunnyonnyole oba nkusomere posti ya Dr. Kurthum gye yasembyeyo okubeera nga apostinga then twagenza okuddamu okubeera nga tulaba mulimu ekintu oba mulimu omuntu omuzibu okubeera nga odifendinga, mulimu omuntu omuzibu okubeera nga owolereza nga bwe bagamba ono kyaliwo alina kye yakoze ng'ogamba nange nkimanyi kyali wange naye sinange gye nteekayo mukono gwange sinange gye nteekayo feesi yange kubanga ye ng'olabira ddala muzibu kubeera nga omuwolereza oba kituufu yakikoze oba nga si kituufu teyakikoze ddala ng'ogenda kufunamu obuzibu okubeera nga omuwolereza. Ndi waneeno nno ndi mu kunoonya posti ya Dr. Hajati Kurthum gye yasembyeyo okubeera nga apostinga ogirireetinga n'ebifaananyi bikomyewo oba ebizze waneeno bye tuli mu kubeera nga tulaba bbaawe ng'ali ne Maggie Kigozi oyinza okubeera ng'ogamba Uganda olemwa. By the way eno incident omuntu ayinza okugamba yes beekubisiza mu kifaananyi nga mukwano gwe just kifaananyi bufaananyi naye okusinziira ku Eddie Kenzo oluvannyuma lw'okukola ki lw'oku kimaking official n'atulaga Fiona Nyamutolombu ye mukyala we okimanyi n'enkuba y'ebifaananyi bye yakyuse waneeno yabadde alina okukola challenge ya ozambe ya Shifra. Eddie Kenzo yaganye okubeera nga akkiriza Shifra omutuulako olw'ensonga ezimu ez'otamanyi oba olw'ensonga emu oba endala kati Eddie Kenzo yeewa respect ye distancinga from abakyalo oba abantu bonna neera ne aga zaagaba kati agabira abantu bakulukulu bali n'abawala abatukugamba alina engeri gyekimukaluubirizaamu. Wulira post ya Hajati Kurthum yasembyeyo okubeera nga postinga yapostinze n'agamba I miss my husband nanti yagenda bweru I miss my husband ndowooza naye akanyonyi ku weekend sika mirimu I need to go find him ndowooza yagambye ndowooza nninnya akanyonyi ku weekend sika mirimu I need to go and find him oba ye yabajja kwegamba post yabadde eragira ddala nga missinga bbaawe at least yandigenze n'alinnya ennyonyi n'agenda wajja ali bbaawe kumbe bbaawe gwalinnyira ennyonyi ogenda osanga wajja ali ng'oli eno mumisinga ye ali eri takumisinga ali happy ali mu happy mood ali mu vibe ali eno mu buhaaga buyitirira buhaaga kuhaaga haaga za haaga n'oyo muweza haaga n'oyo muweza haaga kwegamba nga Uganda oli mwana kwa Max Media ngenda sigala nga nku updates go kyonna okola subscribing nga nyinga notification bell ebyawano gye binaggwera Mukama Katonda yamanyi. Nenga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku ennamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere.